Abakulembeze mu disitulikiti y'e Lwengo babukeereza nkokola okwetaba mu lukuŋŋaana lw'ebyokwerinda okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu kyabwe. Bano banokoddeyo ebizibu ebisoomooza ekitundu kyabwe nga beemulugunyiza ku bakozi ba gavumenti abasusse okwebulankanya ku mirimu. Ekibye kiri wano kirina oba ababaka oba bayawulagula mu bantu ate n'ababagobera ne bawugula mu bantu. Ekitali kituufu RDC bakuyingiza mu bintu ebyo. Buli wiiki tasobola kuggwa nga towulidde edduuka libamenye n'agali opposite ne poliisi. Kitegeeza ki nti poliisi weeri naye tulina kizimbe na linnya. Abantu bammwe abali mu gavumenti bonna babbi. Ensonga zino ezinokoddwayo zijje ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo mu mbeera n'awera okugobawo bonna abanaasangibwa nga bebulankanyiza ku mirimu ekifiiriza ennyo abantu be baweereza. Muza Lubagoba District Service Commission yamaze okubeera ng'erondebwa era awatali kulwa ndi mu kunoonya na kuŋŋaanya bujulizi bumala busobola kuyimirirawo mu maaso g'olukiiko lwa Service Commission. Kaawo alindiridde bujulizi bwokka. Situgenda kuwannaanya nsonga yonna, tugenda baweereza mu lukiiko luno, olukiiko luno lubawummuze. Kitata agamba nti enfunda nnyingi azze ng'awulira ensonga z'abakozi ba gavumenti naddala abasawo abeebulankanya mu malwaliro n'awera okukola ebikwekweto okumalawo emize gino. Sitwandyagadde kubagoba naye situlina kyakukola okuggyako okubaweereza mugende eka kubanga gye mwagala okubeera temwagala kubeera ku mirimu gye twabawa. Nga bwe tunoonya abakozi abato abalungi, abakozi abaagala okukola. Abatuuze era banokoddeyo amannya g'abakulembeze abasusse okwekubaana ne poliisi ne batugomya abatuuze bwe baawukanya endowooza. Sukulu basaze ente bbiri malaabu ga mandazi ga tabule yabasuuziza ababbi. Embuzi olwaleero ezaawali babbye embuzi 15 awo wonna mu kisabbuuni okujjaawo. Abaana baliwo abaana 6 olubakwata nga babata. Ate nga weewunye tulina LC 69 Bogata Sub County ne Town Council nenga mulimu emmundu 2. I have liaised with the area OC police station and I am also going to form what we call village vigilantes to supplement the efforts of the police to make sure that we are on top of the vice. Tone Kitenda ne Deogratias Tindyebwa, BBS Terefayina, Gambuuze.